nkwaniriza nategwe mukwano gwaffe atugoberera era nga kujukiza nti subscribe updates. Mwana muwala Gloria agenze maaso n'okubanga nate ayongera okulumya abantu abagamba nti ye anti it will end in tears. Agenze maaso n'okubanga ayongera okubalumya baby Gloria avuddeyo mu kavidiyo kano n'agamba nti she is saying goodbye to the stress ey'obwasingo. Ye mwana muwala asazeewo agisiibule mu butongole. Baby Gloria gyebuvuddeko bamuproposinga boyfriend we yagenda maaso n'okubanga ate amusaba obufumbo era n'amusaba okubeera bombi n'amuteekako akaweta. Bagenda maaso n'okubanga ebintu bino babikolera bweri bw'eggwanga ne bagenda ka vacation kwegamba ekintu nga kiri malidaadi. Wabula Baby Gloria yavaayo, of course ba social media in-laws ne bagamba nti it will end in tears. Photographer ayinza atya okubanga ate yagenda okuwasa mwana muwala Baby Gloria. Ebigambo byali bingi. Wabula Baby Gloria yagenda maaso n'okubanga nate abalaga nti ye mugumu, asazeewo ekiseera kyekyo ekyokubanga ate agenda maaso n'okubanga afumbirwa omuvubuka ono. Kakati maama Baby Gloria naye yavaayo nnyo okulaga support eri muwala we. Era mama Baby Gloria yagenda maaso n'okubalaga media n'abalaga nti ye ali mabega wa Jona ne Gloria era abasupportingira ddala. Era ebibuuzo byali bingi abantu nga beebuuza lwaki maama wa Baby Gloria yagenda maaso n'okubanga ayogera on behalf of our couples. Kakati Baby Gloria mu kavidiyo kano ayongedde okulumya abayaaye. Ye asazeewo n'alaga nti ye ali serious ne Jonas ekijja kijje. Ye asazeewo okubanga asiibula obwa single life. Asazeewo okubanga ate stress y'obwa single naye nga teri stress mu bwa single, naye ye nga ye abadde agirabanga stress mu single life. Era nga ye yasazeewo n'agamba nti abasiibudde obwa single abusiibudde. Saawa zino ye she is a fiancé to Jonas era nga yagenda maaso n'okubanga ate afumba era yakimanyi bulungi kyayingiramu era akakasa n'agamba nti tajja kuvaayo era ajja kufumbira ettooke mulenzi Jonas. Stay tuned. Don't forget to subscribe.